Kabaka wa Buganda Ronald Mwende Mutebi w'okubiri nate obukiiko bombiriri busisinkanye okuva nate mu Kampala sako n'akali mu Buddu mu kusala entoto n'okulaba ngeri ki emikolo gino gye gigenda okutambulamu. Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa wamu ne Dr. Bedi Bwanika n'abakulembeze abalanda ddala ku nsonga z'ebyokwerinda balambise butya emikolo gino bwe gigenda okutambulamu. Oluvannyuma lw'obukiiko bubiri obuteekateeka amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa-28 bufulumya nteekateeka ez'omukolo ezisembyeyo, ab'ebyokwerinda be baali basigalidde okutema empenda ku byokwerinda by'amatikkira gano. Oluvannyuma lw'okwekenneenya embeera mu lubiri enkoni ewanaabeera amatikkira, ab'ebyokwerinda batuuzizza olukiiko ne basalawo ekyenkomeredde. Mu bye basazeewo kwe kubanga omukolo guno gugenda kubaako abantu batono ddala abo abakkiriziddwa minisitule y'ebyobulamu. Mu lukiiko mubaddemu ab'amagye, poliisi okuva e Rwengo n'e Masaka, ababaka ba pulezidenti mu bitundu ebyo, abakulira ebyokwerinda e Rwengo wamu n'eggye erikuuma Kabaka. Bano oluvudde mu lukiiko boogeddeko eri ab'amawulire. Ba RDC okubadde ow'e Rwengo n'ow'e Masaka basabye abantu okukuuma obuntu bulamu n'okukuuma amateeka agaalambikibwa ab'ebyobulamu. Naye tujja kwenyigira mu mukolo guno nga tugoberera ebyo ebirambikiddwa bannaffe bassekanyolya abamanyi ebiri ewala n'ebiri okumpi, nga tuwuliriza bye bagamba, tuwulirize ab'ebyobulamu, tuwulirize abakulembeze baffe bye batugamba, tubikwate ku tiribiri obutabivaako, biri gye tuyamba okuyita mu mikolo gino ffe ng'abasajja n'abazaana ba Kabaka n'abaana ba Buganda. Twekenenya akawunvu n'akagga okulaba nti tutuuka ku mikolo gino nti givaamu bulungi nga tewaliwo mutawaana gonna. Tutudde nga byekwerinda kubanga gano amatikkira nga ganjawulo okwawukana ku mikolo emirala gyonna, kubanga twafunyemu kino ekizibu kikirwadde kya COVID-19 nga tugenda kugakolera mu scientific nga abantu batono begenda kubaayo. Omuduumizi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka RPC Nkole Paul asabye abantu obutakuŋŋaanira ku nguudo na kuyisa bivvulu. Era tukaatiriza abantu okubeera waka, obuteekuŋŋaanya ku nguudo, obutajaguza nga beekuŋŋaanyiza mu bifo by'onaabeera abantu bangi, kubanga kino ekirwadde kisobola otusaanyawo ffenna bwe tuba nga tetuteredde, bwe tuba nga tetuli nga tetufollowinga guidelines za ministry ne pulezidenti nga bwe yazituwa. Lieutenant Lutwama Christopher akulira enteekateeka z'ebyokwerinda mu ggye erikuuma Ssaabasajja Kabaka ku mukolo guno atubuulidde ebigenda okukolebwa. Omuntu atalina kaadi yenna tukusaba obeere ewaka, obeere ku TV ne radio. Ekirala tusaba abantu obuteekuuma mu nguudo, kulinda Ssaabasajja, nsanyukira w'oli, wuubira w'oli, temukuŋŋaana, mukuume distance, ekirwadde bwe kinaggwaawo tujja kubeera n'essanyu n'okubeera obumu. Byamukisa Ronald, Crossroads TV, Omunnyo.